okwogerako gye muli. Omukama mulungi obudde bwonna. Abasiraamu abali wano, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abalokole Yesu yebazibwe. Abadiventi na mwenna buli omu mu ddiini ye n'enzikiriza ye. Bannange kitalo nnyo ddala ekyamagi. Kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe, sisita waffe Magi abadde alina omukwano mungi, era buli muntu ali wano, buli ka gurupu koolaba, b'omanyi ne b'otamanyi, buli omu abadde alina engeri eri special gy'amanyimu Nnaalongo Magi Kiweesi. Era mwenna mbasaasira, bakwano be, baganda be, buli omu. Magi bwe yali yakafa abantu beeyiwa emmengo. Olumbe lwe twasooka okukuma ku Mande, nz'omu ku bantu abaasooka wano nga ne mami maama we tannatuuka, naye ng'abantu batandise dda okukuŋŋaana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omukwano gwe mulaze Magi. Nze mbadde ŋŋenda mirimu bwe nkomawo kubanga tekyebeereka. Waliwo emirimu egimu nga lyabadde tteeka ogendayo, naye ng'abantu babeerawo wano ne bagumya famire eno ne batambula n'embeera eriwo. Bannange buli awaddewo n'agumya abantu, tweyanziike. Ate mbeebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange kubanga kye mukoze. Singa Magi abaddewo nga omu ku mmwe abali wano, God forbid, tukisazaamu nga Katonda gwatutte, mumanyi nti Magi yalibadde mu kwetala, singa yabika, singa yaweereza, singa kubanga bw'atyo Magi bw'abadde. Bwe gubeera mukolo gwa muntu nga yasinga okodineetinga, enkya wano wabadde walina okubaawo okwanjula wano ewaka, naye omukolo gwa kazini waffe oyo nga Magi yasinga okugulanga, abantu omugole tebamumanyi, bo babadde bamanyi kimu, tugenda ku mukolo. Magi yakola ki? Yatuyita nga yagenda dda ne wa muzeeyi wange Honorable Sempija yeesitula n'agenda yeewuwa ewaka ddala, n'amugamba muzeeyi oli bize, teweerabira omukolo. Nze nannoonya ku ssimu buli kaseera nga buli omu ng'amukubira essimu, kyokka olunaku lw'omukolo ate lwe tugenda oziika Magi. Bannange kitalo nnyo. Magi abadde n'omukwano. Singa Magi abadde asobola okudda, ffenna twalifukamire ne tumugamba Magi weebale kwagala bantu. Naye nsaba mu kaseera kano, nze mmanyi nti Mukama yakola obulamu n'akola ne afterlife. Ate Magi abadde muntu mulungi. Era mbadde nsaba ffenna abali wano twogerere wamu nti we love you Magi. We love you Nnaalongo. Thank you Nnaalongo. Thank you so much Nnaalongo Magi Kiweesi. Rest in peace Nnaalongo Magi Kiweesi. Wabula ku lunaku olwokusatu nali nva Serere nenzira e Soroti ne tusula embaali. Nagenda Soroti Serere Kabera Mayido. Twali tulina okuvuga tukomewo e Kampala, naye ne ŋŋamba ttiimu yange nti tusule embaali. Era neebaza nnyo omwami wange Papito okukitegeera n'okungunya mu kaseera kano. Olunaku lwa Wednesday lwali luzibu nnyo gye ndi, nakaabira nnyo Magi. Nali mu field naye nakaabira Magi, nakaabira Magi. Ba MP b'ebitundu ebyo gye nagenda ne batuuka okungamba bannange ona ripoti olwale ng'okaabye nnyo ate ng'okola. Security weeri nsaba tuyambagane. Naye ekimu ku bisinga okunnuma
security weeri etuyambeko okulaba nti abantu bonna bali safe. Tubadde tutambudde bulungi ennaku 5 ng'abantu tebalwana nga tebasika muguwa. Nsaba ne leero tukuume emirembe. Tugende mu maaso. Ekimu ku bisinga okukuma nti bw'otunuulira sitori ya Maggie, abantu bangi oba oli awo baakoledde ekisa ate ne bamusasulamu omutima omubi. Kuba si kitegeera abantu mugenda tulemesa okuyamba. Abantu bagenda mulegeraawo okuyamba abantu. Obeerewo nga Mukama bw'aba takusaasidde, buli omu ayamba kumpi immediate family. Kubanga owulira abantu bye bakoze sisita waffe ne weewuunya ensi. Omuli abaasoma n'abataasoma. Ne weewuunya n'ono omuntu omuyivu eyava mu famire etegeera asobola okukola munne ekintu bwekiti ekigazi bwekiti omuzadde. N'olwekyo mbadde nsaba wakati mu kukungubagira mu Maggie, naffe ng'abantu tweddeko. Ogenda n'olaba omuntu n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo ku baana ba Maggie. Abaana tobamanyi. Tomanyi lwaki bali innocenti, tomanyi lwaki bwe bali, oli n'afubutuka ebigambo. Ate nze nkakasa nti abantu abatuuka okwogera n'ayogerera ne bujji era be babaale mu nsi. Balimu ebisitaani. Omuntu n'awalampa abantu abakulu, n'awalampa amabujje, n'awalampa abafumbo abatali bafumbo. Abaana baffe mubaleke. Abamu muyina abaana ababba ne ku byalo, muli mu kwogerera abaana ba Maggie. Abaana baffe mubakole ki? Mubaleke. Steer clear of those children. They're American citizens. Mukama zaabasaasira, taata waabwe yabafaako nga muto, mama waabwe afudde muto. Tobateekako judgment. Abantu atuuka okujajinga abaana already ye obulamu bwe naye aba ali bubi. You fix yourself first. Sooka weetereze nga tonnajajinga baana ba Nnaalongo. So nja kubasaba era nina ne bloggers abamu be nakubira era mbeebaza nnyo abamu ku bampuliriza nga mbagamba eyo vidiyo gijjeeyo, vidiyo y'abaana abo gijjeeyo. Nga ndi mu field ndi mukola mirimu naye nga I'm concerned. N'olwekyo abantu abajjudde sitaani akola abalala obubi mweddeko. Abantu bagala nnyo okukakkanya abantu. Maggie abadde n'omutima gwa zaabu. Kibi nnyo. Maggie abadde so honest. Maggie yagenda n'agula ettaka n'aligula n'alimalayo nga buli kimu kya bwerufu. N'agenda mukazi wattu she was so hard working. N'atandika okwerimira ebintu bye era ne wabaawo awo abaamuyingirira. There was always somebody trying to mess with her. Kyovula waffe abamu tetwagala nnyo tuyingirira. Nkugambirawo nti tojja nnyo kubanga ne ba Maggie ab'emitima emirungi who stay in their lane, who are lovely, who are sweethearts, era bakakkana basasuddwa engeri ebamenya emitima. So Maggie, tukwebaza nnyo, walina omukwano mungi. Nga family we are going to miss you. Maggie abadde amanye ekifo ewa Annie, amanye ekifo ewa Namere, amanye ebifa ku Papito ne Mamito, amanye ekiri ewa Eva, amanye ekiri ewa Grace Nnaalongo. She would really keep up with everyone because her cup of love was full. No matter abantu abamu bye bamuyisizaamu, Nnaalongo ng'asigala yeeyisa bulungi. Nnaalongo ng'asobola okujjukira birthday z'abaana baffe. Nnaalongo y'amanyi ono alina omukolo n'alina graduation. Bwe nnaayogera ku Nnaalongo tujja kusulawo. Naye njagala okumwebaza, saba Mukama Katonda alamuze ekisa nannyini nsi eno, nannyini byonna,
amuwe ekiwummulo ky'emirembe. Ffenna tumuyigireko obumu. Kwata essimu okubire baganda bamanye bwe bali, okubire ku taatawo, okubire ku maamawo. Ebiseera eby'okuwummula gendako mu byalo, lambula ku bantu bo, mutambulire wamu. Let the togetherness of Nalongo, a spirit of love, live through each one of us. Saba nnyo tusigale naddala aba family nga tuwuliza abaana ba Nalongo. They are complete orphans, naye basobola okukula nga bayina ababaagala era nga bali protected, nga Mukama akozesa ffe abasigaddewo. I pray for the soul of Nalongo. I can't believe I'm saying rest in peace to her, but Mukama bw'atyo bwe yasazeewo, omwana abadde mwana mulungi n'omutima omulungi eri buli muntu, tasosola. That's why okukungubaga kwe kuliko all classes of people. Tasosola. Mukama amusaasire, amuwe ekipumula eky'emirembe. Nze n'omwami wange twabadde twagezezaako kuwaayo security ey'ennaku zino zonna, twagikozeeko. Tujja kulaba nga n'enkya mu kuwerekera abakungubazi, abantu bonna bali safe. Tujja kugezaako. Tusasuddeyo emmotoka 3 ezinatambuza abakungubazi. N'amabugo twawaddeyoko through the family yaffe ya Muzeeyi Ssempijja. Muzeeyi Ssempijja taata wange, muganda wa taata wa Maggie Kiweesi. So Maggie ne baganda be bakazi, nze ate baganda baffe. Mu Luganda baganda baffe, kazini ky'Abazungu. So twasonzeeyo nga family ne tuwaayo in the family na contribute. Nze sijja kwogerako contribution yange kubanga ffenna twawaddeyo nga family, naye nange ng'omuntu nawaddeyoko emiliyoni ng'emu,800 depending on whether need ejja. Ba MP be nagendamu mu ezo districts 3 ze mbagambye, nabo we balaba embeera gye nalimu, I was so broken, nabo baasonda emiliyoni 2 era nenzireeta nenzikwasa Nalongo. Oh, sorry, mama wa Nalongo. Then n'emmotoka ezo, buli mmotoka ya 60,000, mmotoka 3 tugenda kuzisasula kati abantu basobola okugenda baziike Nalongo. Batuusaako okusaasira okuva ewa senior minister Honorable Balaam Balugahare. Yasaasidde nnyo Nalongo era yawaddeyo amabugo ga miliyoni 1 bagakwasiza dda family. Yagayisiza mu Johnson, mutabani wa taata waffe Chase Johnson, era yagawaddeyo. Abasaasidde nnyo, nnina obubaka bw'obuwandiike, nja kubusoma enkya ku kuziika inshallah. Era nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda aguwumize emirembe, nammwe mwenna mutambule bulungi. Bambi enkya tugende tusiibule Maggie mu kitiibwa, tumukolere kye yalikoledde buli ali wano, kye yalikoledde abalala. Mwebale nnyo, mwebalire. Nja kusabako baganda baffe bajjeko wano, ayino n'enkya bajja kubalaba, naye nja kubasabako katono ffenna aba Muzeeyi Ssempijja, aba Muzeeyi Kasoma, aba Muzeeyi Kiweesi, mwenna munsonyiwe bambi luli mbadde overwhelmed by emotions, naye mbadde nsaba mwenna bambi mujje. Aba Muzeeyi Kitengejja sibalaba,
Njagala okwebaza nnyo Anne, our big sister. She's a doctor in the United States of America. Muwala mukozi nnyo. Magi ne baganda be nabano bonna my sisters and brothers bakozi nnyo. The family yaffe tuli bakozi nnyo nga bazadde baffe. Anne is a medical doctor and senior. Kumanya eri ba doctors nabo baliko level ne ba nurses. So she's a senior doctor. Abeera eyo luli yabeeranga mu bagagga e Balearica naye kati abeera mu bagagga ennyo. The last time I went to the US namusanga ng'abeera mu bitundu birimu ba stars biri bwe bitiku zibina compound ziringa golf courses ono gwolaba mu butono. Tumwebaza nnyo okujja tumukubira engalo ez'amaanyi. She's hardworking ate bagayamba nnyo Abannayuganda ababa baakatuuka eri abawa emirimu mu companies ze bangi bakutte ku mikono lwakuba abantu tebamumanyi. We also thank her husband, ye coordinator wa PLU in the diaspora. He's the chief coordinator. You send our regards. Naye abantu ogenda, all of you are going to say just something short, even if it's your name. Just njagadde kulagako bambi abatambudde ngendo. This is Eva. Eva is a senior nurse. Evelyn Sebugwawo, omwami we Mulangira mu Buganda. I think Muganda wa mama Najin, real brother. Yes. Eva omukyalo babeera mu US. She's a senior nurse, senior medi. Ono muganda waffe Anne, abo bonna bakulu baffe. Oli Anne, ono Annette. Annette yavudde London. Mukwano nnyo gwa Magi. Nnyo. Era omu ku bantu essaawa eno abali mu nsasagge ye Annette. Yazze bambi n'abeerawo. N'abalala ntegeddeko waliwo batukuma. Where's Pauline? Okay, Pauline ali ne mami naye ne Pauline naye yavudde US. Banange nja kusaba buli omu oli wadde ng'okwogera erinnya lyo oba okubaawo kyoyogera tulimu okukungubaga. There is no other time to give some special thoughts to Maggie. Save for today. Thank you so much. Amanya agange nze Anne Tananora beebaza nnyo ab'emikwano n'abooluganda okujja okungubaga awamu naffe. Mutulaze omukwano mungi nnyo era temujjanga okwo naye era byonna buli kimu kivudde ku Maggie. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala era mwebale nnyo otuwerekerako olugendo luno nga tusiibula Maggie. Tusiimye nnyo ze baaba wa buli omu wano. Amanya gange nze Eva Sebugwawo Olega. Neebaza buli omu yonna azze okungubaga naffe. Tubeebaziza nnyo mwebale kubeera bantu babumu. Nnaalo nga tulaze okwagala namwe mutulaze Nnaalo muntu w'abantu era mwebale nnyo from the bottom of your hearts. Era naffe emitima gyaffe tubeebaza nnyo bye mutukoledde. Era enkya nga tugenda okuwerekera muganda muto waffe. Tubasaba mutuwerekere era mu kitiibwa eky'amaanyi nnyo. Tugenda mugalamiza Tambala mu kibuga. So tubeebaza nnyo era tubasabira ekyolugendo okutambuza n'emikolo gyaffe okimala bulungi. Erinnya Kiwesi Kennedy, mwanyina w'omugenzi. Sooka okwebaza abantu baffe abatubeereddewo okuva muganda waffe bwe yafa, abakutte mu nsawo, abatuwadde ekyokulya. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala, temujjanga okwo. Erinnya Stella, ne sister wa Maggie. Bakungubazi banaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubeebaza otukungubagirako olunaku lw'enkya nga tugenda okuwerekera Nnaalongo. Tusaba Mukama atukulembere emirembe. Amanya Sembijaledi ne muganda wa Maggie. Mwebale nnyo byonna bye mutukoledde era enkya tusaba tubeere wamu nammwe mumwerekere, Omukama amuwe ekiwummulo ekirungi.
amanya gange nze Nakirega Georgina ndi wa Magi. Mwebale byonna, mwebale kujja. Magi, you are more than a friend to me. I cannot explain obulumi bwe ndimu, but nkusabira byonna gy'olaze Mukama akuwe ekikulo eky'emirembe. Gange nze Nalongo Grace Akira ndi muganda wa Magi. Magi natukula tubadde nga abenkana natubadde tukubagana. Essomero lyavaamu yenziramu yava ku Caltech Academy nange nenzirayo. We were boasting, she was boasting about being a Nalongo nange naŋŋumya kubanga ekitiibwa ky'obwa Nalongo kijja naye kitiisa. Naye Nalongo yaŋŋumya n'aŋŋamba kyeyagaliremu. She had her first pair of twins. Abasinga ndowooza temubamanyi. And she lost one of them. But during that time, nali nkyasoma. Naye nga naye atidde agamba munnange abaana bensookeddeko omwambuuseeko. Yali ku kadde clinic Entinda. That time Magi n'aŋŋamba nti olwaleero ndabye ebintu byonna nzadde n'enfiirwa kisanyusa ate kiruma. Naye Mukama nange bwe yamblesinga n'abalongo, she immediately told me and reminded me, remember obuvunaanyizibwa bw'okoze eki bw'ozze nabwo mu kino. Magi has been like the sunshine in our family. She's been the glue. Akwata ku buli muntu yenna. Buli we mubeera Magi yamanyi n'ayanjula gundi ow'egindi abamu nga mutuufu tetwemanyi ate era tukitutte ng'ekitono kubanga bwakwanjula omumala okuvaawo emirundi egisinga bwamala okubanjula mwerabira tigundi waawa. Naye tugenza okuddamu okwesinkana olwaleero ng'abasinga obungi Magi ye yatwanjula nga twakoma okuddamu okulabagana nga twasemba kusisinkana wakati wa Magi naffe abalala. Abasinga ndowooza musobola okunjulira ku ekyo. Twabeeranga Erukaya, Lukerere, Mpereerwe, yonna ewaffe. Naye nga Magi talina wakola ki wamiisinga. She used to be like the glue of our family. We will miss her. She truly had the spirit of love. Tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe n'abaana Mukama abasaasire. Ababadde babakuba mu butuufu munansonyiwa, naye nina ekintu kye neewuunyiza ku bantu baffe. Okufiirwa kiruma nnyo, okufiirwa kwaziiranya, okufiirwa kumenya. Naye mbadde mpulira abantu abagamba mbu abaana tebalumiddwa, tebalaga kuluma. Obulumi buli toyinza kwagaliza mwana. Mu butuufu Katonda abadde abasaasidde nga tekibakubye nga bwe kikubira ddala omuntu omukulu. Ng'era oba oli awo kijja bakuba, naye olw'ekisa kya Katonda tekibagunze nga bwe kirina kuggunda. Ababadde babaagaliza okuggundibwa batyo Mukama abasaasire. Naye nyaabwe Mukama muwe ekimumulo eky'emirembe. Honorable Minister nsobedde andokoopi okuva ku makya. Naye nze Ssaalongo Kasoma, Lazarus Peter. Nga bategeezezza emisana nti Nalongo kati omugenzi oba ozimba ennyumba aweeramu eddirisa n'olwegi. Olwekyo olusaasire ate basaasire n'abaana. Wabula gye tusigazza Honorable Minister akayimba kafa ak'Ekikatoliki. Tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana ako Nalongo omulabirembe.
Amannya gange nze Nalongo Annie Kalmaze Nampijja nga omugenzi tubadde tubeera ffenna mu Bungereza e London nga mbeera Croydon ng'abeera Waterloo era abadde omusawo Nancy mu St Thomas Hospital. Omukama mumbuze emirembe sirina bingi byakwogera naye mbadde nsaba ekintu kimu oba tamanyi Nalongo tomwogerako mulekereyo nga bwali talina kyagenda kuzza era talina kyogenda kufuna mu kumwogerako. Kyensaba social media oba oyagala ba followers please bazisa ekintu ekirala mbegayiridde oba tamanyi Nalongo tomwogerako. Kama mumbuze emirembe. Amanya gange nze Mungi Alex nsaba Katonda abawo omukisa mwenna abazze okwolekerako muganda waffe era nsaba Mukama Katonda amuwe ekiwumula ekirungi. Mwebale nnyo. Mpijja Peter kusiimye nnyo kusiimye. Nabisibu Mary mwebale nnyo mwebalire ddala kujja omugenzi Omukama amuwe ekiwumula eky'emirembe. I'll always love her and I'll always think about her. I know she's still alive because I will dream about her and that's so lovely. Mwebale tukiikirira kama mumbuze emirembe. Erinnya lyange nze Namayingo Angela. Nebaza abakungubazi mwonna okujja okutukuumako n'okutubeererawo afiiriddwa muganda waffe nze Magi muto wange naye nali namutuuma erinnya lya Mukuŋŋaanya. Magi abadde atukuŋŋaanya ffenna ng'atwagulira bamutasasi Nalongo akuba mutowe. Tweyanziza nnyo mwenna abazze okutukungubira okutukunga. Twebaza abatuze bonna abazze okutubeererawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nalongo abadde muto wange ate Nalongo abadde wa mukwano gye tuli era omukuŋŋaanya. Tusaba Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe. Amannya Ssempijja Matiya ba mu kibuga Butambala era Nalongo bagenda omuzazika nange we nnenda
nga maliriza tusaba okusiima omukyala mama wa Maggie owokubiri, mama wa Bakamiliyoni, mukyala Mayanja. Tweyanze tubali nnyo. Omukyala oyo bwe baabika Maggie, omukyala oyo ye yasooka Emmengo. Bambi n'atuulaawo n'akaaba. Maggie abadde amuyita Maggie. Edda nga omukwano gwa Maggie ne Eke muto, nga Maggie akayana nnyo ne nazaala we. Kati lumu neetumiikiriza nazaala aŋŋamba nti naye Maggie mugambeko akole bwati ne bwati. Yansanga ku TV, I think yali ne Palaso obanga bukedde kyazza Palaso something. Kati nengenda ne neetumiikiriza after like 2-3 days nti noonya Maggie. Ngenda okubira Maggie nga bali babiri. Ng'omukwano gwazzeemu dda. Neŋŋamba nvudde mu bintu bya Maggie ne nazaala obulamu bwange bwonna. Kati nemizaako mama wa Maggie. Mama wa Maggie n'agamba mama Kamili ayagala nnyo Maggie nga wokiwulira. Naye batabukanga ne Eke nga atwala sayidi ya Maggie nga Eke anyiiga. So tusaba abaana bo bombi Mukama bawummuze mirembe. Tusaba Mukama akugye mu maziga g'okkaabira abaana n'abazzukulu. Obeerewo kaddiwe n'abaana bo bakaddiwe. Webale nnyo webalire ddala okuwa bataata baffe ekitiibwa. Oyagala nnyo muzeeyi Kiweesi, oyagala nnyo muzeeyi Sempijja. Ate oba Kamili eggaali emututewa okubanga tubadde tugenda kumwebaza amangu ddala ate eggaali neekola ki? Abantu abaasooka mu maka muno ngawo tewali najjaamu, ndowooza waaliwo emmotoka nga 3. Nze we natuukira wano mba naakatuuka ne Joseph n'atuuka wano, bamuyita Joseph, Dr. Jose Kamiliyoni n'atuuka wano ng'abantu batono nnyo nga n'obutebe tebannabuleeta, nga n'obudde bukyalabaalaba mu ssaawa ng'emu kitundu. Najja wano n'abeerawo era nze namulekawo. Ngenda okulaba ennaku zonna abadde ajja bambi. Ate nga mukimanyi okusinziira ku sitatasi ye era aba n'ebyokukola, aba ne bookings, aba n'ebivulu. Naye nga naye yali mu kunyolwa ne Wizo, bonna bajjawo wano ng'obudde bukyalo. Eno ekitusanyusa, Palaso ye abadde ye taata w'abaana. Era njagala mbabuulira amazima. Abaana abo kwe bava okubanga tebategedde okufa kiki, bo bamanyi Palaso ye taata waabwe. Kati abaana abo lumu bajjajja baabwe babatwalako ku kijja kya taata waabwe Eke, kati ne batwalayo ekimu. Kati bo bamanyi nti omuntu bw'afa avaamu muli, kati bo bamanyi nti Palaso yavaamu. Era bagambye mami waabwe, jjajja waabwe, so is mommy gonna take a nap or a long sleep? When will she be coming back? Because daddy came back. Like bo babadde mu America tebaziikangako, tebamanyi lumbe, tebalina kye bamanyi. Abaana bemunenya era bo bakakasiza ddala nti Palaso yavaayo mu eyo entaana. Era Palaso ne mukyala we bwe bajjawo abaana nga balaba abantu bangi, bwe baali babagulira ebyokulya ne bagamba, should we buy mommy some KFC so that when she gets up from sleep she can have some, or we shall buy when she's back? Tebalina kye bamanyi. Tebamanyi nti ate simanyi omuntu waafa biba bitya. Era bo bakakasiza ddala nti maama waabwe yeebasiimu. Kati ndowooza bajja muteeka wali nga bwe babalaga taata waabwe eyavaayo Palaso. So ekyo family mugikkirize, ejja kukimitigatinga. We shall mitigate that situation as a family with the help of God. Nga Mukama atuyambyeko. Naye temudda mu kujajinga baana bato. Death
hit them so early in their lives nga ba myezi kati none of them is even a teenager era okufa kukomyewo wenodda eri n'otandika kujaji nga babadde bakikola nga mukikola temumanyi nga mukola mu kwewuunya si kibi okay tetubanenya naye kati mutegedde babadde bakikola nga mukikozesa mutima mubi ng'emukukola ku balala bambi mukikomye. Give those children some grace. Famire yaabwe erina abantu abategeevu, erina abakulembeze, erina abadoctors, erina abalawyers, erina business women, erina abazadde. They know what to do. Mukama ajja balungamya. Find a way for those children to come to reality at the right time. Era nayo at that time Katonda alituyamba ne tumanya bwe tukiyitamu. Twebaza nnyo muzeeyi waffe muzeeyi Sempijja okugumya munne muzeeyi Kiweesi nammwe mwenna baganda baffe mwebalikwatira wamu bannange bakubireko mu ngalo baganda bano kubanga Magi atuleetedde obumu naye bambi mu ngeri ey'enjawulo tukubire omwana gwe bayita Palaso engalo ez'amaanyi. Palaso muzadde ku masomero g'abaana gwe bamanyi gwe bakubira oba waliwo ekirungi oba waliwo ki kye baloopa anything abaana ennamba ya Palaso bagirina off head buli kimu gwe bamanyi era bo babadde bamanyi daddi abanona ne mami n'abanona Magi wajjajja waabwe so temunenya nnyo temujaji nga buli famire n'ebyayo si bwe waawo tweyanzeege abantu bonna abatubeereddewo ku sayidi ey'aba maama Kamiliyoni taata Kamiliyoni mwenna mwebale nnyo twebaza nnyo balamu baffe bakodomi b'ennyumba eno Saalongo mwami Kananura mwami Sebugwawo is Ruth n'omwami wa Ruthi atanankabirwa and of course twebaza nnyo Kapito wa Mamitu. Amaziga gampiseemu naye Kapito weebale nnyo kuŋŋumya olunaku olwokusatu lwe mbabuulidde natya nnyo kyamazima baminisita bwe batambula bababuukingira very nice suits bakubuukingira rooms ezirinaanyeewo security yo ne bagiteekamu naye natya mu ruumu nga ndaba muganda wange nga nkaaba nga I was in the worst shape era PA wange naŋŋamba oba tugambe ministry basooke bakuwumuzeemu naye ng'ate programs baazitegeka dda nga sirina kyakukola naye Kapito oyo yasula ku video call for hours nentuuka essimu yange nevaako omuliro nakubira abasirikale kyekona nga mmanyi oba nzirise nga nina obulumi nga mpulira njagala ndeekaanira essaawa nga nnamba buveemu mu mutima gwange kubanga Magi atuluma olw'abaana b'abato olw'omutima gw'omulungi olw'abantu abamusobezza obudde bwahaatinze bungi ku bwabadde n'essanyu kati twali tusaba nnyo obudde bwe bube buwanvu naye kyemmanyi nti Mukama atalya nguzi ajja kumuwembejja yonna gy'alaze amukubagirize mu baana be abaana abo tubasabira beewuunyisa ensi eno babeere bantu balungi ab'omugaso erinnya lya Mukama Katonda talemererwa. Mwebale nnyo the music fraternity bannange buli muntu afuddeyo tweyanziza tweyanzeege sigadde ndi Justin Namere Nsubuga omito wa Papito Woman MP Masaka City ate ku lw'ekisa kya Katonda twebaza nnyo President eyanondayo nga Minister of State for Local Government. Bannange musigaleewo sijja kugamba nti musule bulungi tusigalewo twegumyegumye enkya twolekere omulungi waffe tweyanza tweyanze. Honorable Minister weebale nnyo ebigambo byo yate ate ndi mukulu naye ate munekati ate gonsukulumye gwe Mukama wange naye nsooka kwebaza
ba minisita baba minisita nange ba minisita ate bakuwangayo akantu ogirangako eno kati minisita ateekako musawo singa kubanagazina sente. Ekirala abasibe ne banyabo bali kunga byabagambye nti famire tebadde nga etambula bubi nnyo naye ku baana b'omugenzi mukwate bwabbene ligamba akaane nanyeneryo babagambyeko kuba muyina empisa zenabalabye era n'abagamba tinange mu banene bawano mwendi akyogedde wano nkiwulidde sebubonaleo minisita webale nyo balire ddala asebe omuyimbi oliwa